po jako akawuwo. Ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti ewedde akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga kasisinkana abo abeegwanyiza okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga nga ku bano kwaliko omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi ko n'abalala. Nga tubategeeza nti twali tusazeewo nga ekisinde kya People Power okusimbawo omubaka Kyagulanyi okuvuganya ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda mu mwaka 2021. Twakugoberera amateeka gonna nga bwe galagira mu ngeri enjawulo ne tugobera n'etteeka lye bayita Public Order Management Act. Wabula waliwo abamu ku abo abaagaanibwa okuyingira mu kifo kino olw'ebisaanyizo ebyali byetaagibwa ng'ate tebazze nabyo. Gye bufuddeko emabega naliwo wano ku Electoral Commission. Electoral Commission baali batuyisa okubeera nga twebuuza ku bantu. Kale olw'ensonga nti nali ebbaluwa yange sinagiderivalinga ne sitasobola kufuna mukisa ogwo gwa kuyingira mu consultations of the Electoral Commission. Mu baagaanibwa mwe mwali n'ono amanyiddwa nga Engineer Stephen Kaweesa okuva mu kisinde ekimanyiddwa nga Youth Power, kyokka ng'olunaku olwaleero ono akomyewo wamu n'empapula ezisaba okwebuuza ku bantu era ng'azikwasizza akakiiko k'ebyokulonda. So kati olunaku olwaleero ndeese ebbaluwa esaba Electoral Commission enzikiizi ntandika consulting eri abantu. Era ebbaluwa yange eri full stamped. Kati nninda feedback okuva eri chairman wa Electoral Commission. Kaweesa ategeezezza nga bw'azze okununula eggwanga okuva eri ebyo byonna ebibadde biremye abalikulembera emyaka gyonna. Nkakasizza ddala nti eggwanga lino Uganda lirinze nze. Ebbanga lyonna abantu bebadde basiriikiridde nga bagamba Uganda lwaki ffe. Kaakano ke kaseera eggwanga Uganda otegeera nti Mukama talirabiranga Stephen Kaweesa waali okubeera nga alitwala mu maaso. Ono agamba wakozesa akabonero ka lugalo lumu ekiraga obuwanguzi kw'ossa ebyambalo ebiddugavu nga bw'agenda mu maaso n'okunnyonnyola. Amaziga gonna abantu ge bakaabye Stephen Kaweesa ky'ekyokuddamu. Tukozesa akabonero kano nga tutegeeza nti ffe nnamba emu. Bannaffe abalala bagamba bakwata kyakubiri, abalala bagamba bo beemabega ate abalala bo bakwata kyakutaano. Stephen Kaweesa nze nnamba emu everywhere. Oddewa tukozesa black olw'ensonga nti okukaba kw'abantu ebiseera ebisinga kusignifyinga bingi. Paulo Bukenya ngono yamyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda akakasizza nga bwe bafunye empapula za Kaweesa ezisaba okwebuuza ku bantu era nga ssaawa yonna bajja kuba bamuddamu. Nkyaleero omwami Stephen Kaweesa aleese ebbaluwa ye nga tutegeezaako ku kigendererwa kye eky'okugenda okwetolera eggwanga nga yeebuuza ku bannayuganda ku kigendererwa kye eky'okwesimbawo okuvuganya ku ntebe wa pulezidenti. Yenkola yo nga etteeka ligamba section 3 ya Presidential Elections Act. Omuntu ayagala okwesimbawo asobola okukola okwebuuza bwe kutyo era nga ekikulembera ekyo kwe kutegeeza Electoral Commission. Wabula Bukenya aliko amagezi g'awadde eri oyo yenna ayagala okwesimbawo baleme okutaataaganyizibwa. So waba waliwo omuntu ayagala okwesimbawo ku kifo kyonna mu local government, parliament oba presidential, roadmap ye balungamya amateeka ga Uganda we gali tuteeka okuba nga gamanyi era agagoberera. Tetuteebereza nti oba waliwo omuntu ayagala okwesimbawo nedda. Tufulumya roadmap abo abatuukiriza ebisaanyizo by'enjawulo ne bajja gye tuli. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Akakiiko k'ebyokulonda kaali katuwadde obukwakulizo bungi nnyo ne poliisi neyongerako obukwakulizo bungi naye ne tusalawo tugoberere obukwakulizo obwo. Ky'omukisa omubi poliisi yagenda maaso n'okutaataaganya enkuŋŋaana zaffe ezo nga bwe mwalaba e Kasangati nga bwe mwalaba bwe baayimiza olukiko lw'eggulu.